tuli ku the buzz UG eno echano yoka kutegeeza ku bintu ebigenda mu maaso mu entertainment industry affair biche ebitambula latest information nyimba che ziriko wanoka ku the buzz UG era chovola abantu muganda wange era nkugamba nti tovaako tokola sobi novaako ku the buzz UG no gende kwaba bakulimba abakuwa amawole agobulimba naye nga sinagenda wala ngenda kusoka kubebaza baganda bange okubanga musobodde kubanga mutugoberera mwene embeera yonna era mutusonywe muko katono tulina muko buzibuzi buchobola bolusi tubate tuliyo nga we tuli naye tuli mukugeza ko kusotinga obuzibu obwo tugenda kubanga tukomawo mu full swing naye nga we tuli mpola mpola era tujja kuba tusulayo bu story mpola mpola naye nga tukyageza ko kumanya nti tutereze embeera yo neri wegeza ko kutulemesa naye nga mwebale nnyo okusobola kubanga mutugoberera wano ku the buzz UG Boba tunaba ku subscribing muganda wange subscribing awo onyigene kukadde mbabuza ko mwena neje emirimu gye mutusiza ko engalo lunaku lwa leero mwebale nnyo abantu abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwebale nnyo kubanga mutugoberera leero amawulire tulina amawulire mangi naye tugenda kwogera ku Farida Nakazibwe tugenda kwogera ku Farida Nakazibwe uno muwala akola ku NTV naye nga tetunaba kugenda wala ku story ya Farida Nakazibwe katusoke tuwaye mu ku mawulire agatambula agalio kati agatambula mu kibuga nga bwe mukimanyi nti embeera ekyaliwo embeera ya struggle ekyagenda mu maaso abasajja bakyageza kulaga obutali bumativu bwabwe kweyembera eriwo n'ebyo byava mu kulonda era wenjogerera ono Segrinya Muhammad oba Segrinya Richard omusajja omubako mulonde owa Kawempe North musajja sawa zino wenjogerera mukwate no musajja bamukute nga agezako kulaga peaceful demonstration wano mu kibuga agezako kulaga obutali bumativu bwe mu mirembe naye abasajja bamukute bubi nnyo sawa zino wenjogerera ali Kitalia naye nembera jali musi nungi musajja bamwisiza bubi nnyo naye tongera okumusabira kigamu ku mawulire agatambula era mukimanyi nti badde bitambula nga biraga nti ono musajja yajingirira n'empapula era amawulire gatambula ku social media nga galaga nti ono musajja yajingirira empapula teyasoma empapula zonna ze yakozesa mu byokumulonda teyasoma kuba nabakakiko kebyo akayuneb bagamba nti tebamulina mu records zaabwe naye ranze mbasisobola kunenya ono musajja aba electoral commission ba verifying omusajja nti omusajja yasoma kati no musajja tosobola kuvayo no munenya naba UNEB mwaliwa eri banga lyona lwaki temwava ine mugamba nti omusajja tetumina mu records zaffe kati beba ino kwesotinga aba UNEB nabakakiko ka electoral commission gegamu ku mawulire agatambula muganda wange naye nga tuli wano ku the buzz UG tovaako nange Morio UG wendi mpola mpola okumanya nti batusako gona mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga Uganda ekivala nakugamba nti wano okaffe teteka mu edit tukuwa amawulire nga we gali latest information wano ku the buzz UG nga bwe ngambye nti tugenda kwogera ku Farida Nakazibwe era ono muwala Farida Nakazibwe amawulire agazegalaga nga tambula nti wali naye agezako kumanya nti afuna omuntu gwayagala yengaye ku mutima afuna omusajja gwayagala ate omusajja anamusamu ekitiibwa ye Farida Nakazibwe amawulire ne gatambula eyo gakade gatambula naye nga agamu tetugakakasa nga waliwo abantu bagamba nti Farida ayagala ba aji nga amawulire gatambula naye nga galaga ni gabulimba naye gano genkuletedde muganda wange mawulire gaddala Farida Nakazibwe kati wenjogerera yafunye omuntu gwawulira nti gwayagala ku mutima yafunye omuntu gwayagala batijja sazino omukwano gwayina mukwano gwa amaanyi ne gayi gwafunye gayi mulungi gayanyirira ate ne family yabo bayina ku sente sazino ekiriwo kiraga nti Farida Nakazibwe bali nnyo mu mukwano ne gayi gwe bayita Kabanda Vincent Kabanda Vincent gayi ali wano mu kibuga gayanyirira mwana wa musajja businessman mu kibuga Kampala side zeyo mundeba musajja alina ku sente sente za amaanyi family ina ku sente tebali bubi ne gayi yekayeka alabika bulungi anyirira kati gegwa mawule sazi nagali wagalaga nti Farida Nakazibwe ne gayi anytime bana atero kukifula official ekiraga nti omukwano guli wala kati omukwano guli mu kyenda ono gayi yasazeewo agende mu dini y'obusiraamu gayi abadde mu Christian naye yasazeewo asiramuke adde ku side y'omukazi nga mukimanyi nti Farida Nakazibwe mukyala musiraamu era ne gayi yasazeewo nti agoberere ku dini y'omukyala kiraga nti enkolagana weeri y'amaanyi era gayi gwe badde bayita Kabanda Vincent sazino wenjogerera ye Kabanda Hamza
kati bamuyita Kabanda Hamza. Era kigambibwa nti Farida Nakazibwe yasazeewo yalonze erinnya lino erya Hamza. Yagambye nti no tugenda kuyita Hamza. Era abantu be bawulidde nga balaga nti Farida Nakazibwe yalonze erinnya Hamza kati gaye Kabanda Hamza, ne bagamba nti oba ayagala kompitinga ne Rema nga mukimanyi nti bawa Rema ye Sebunya Hamza, kati ndowooza ayagala kuleetawo embeera eyo kompitinga ne Rema nti naye bamutekeko attention oli ye Hamza owa Rema nono wa Farida Nakazibwe ye Hamza. Ndowooza ye embeera eriwo naye nga kirungi ekiraga nti Farida Nakazibwe kati saa zino ali settled. Nga mukimanyi nti abantu badde bavaayo nga bamusibako abasajja bangi. Abasajja omuli Bruno K mumanyi nga bagamba nti Bruno K ne Farida beyagala. Mukimanyi bulungi mabega kwawo Bruno K yakuba akayimba ke bayita Farida, kayimba kamaanyi, love song yamanyi, yali big tune. Abantu ne bavaayo ne bagamba nti musajja mukubidde akayimba. Ebigambo byali bingi bitambula ne saa zino bikyatambula ku social media, ebigambo bikyatambula nga bagamba nti Farida ne Bruno K beyagala. Abadde strangling nga afuna challenges nyingi mu bintu bya relationship. Ne mabega kwawo wali omusajja yavaayo n'amulimba nti doctor. Omusajja yamulimba kumbi yali security guard eyo Dubai. Musajja yali eyo naye agenze kwetetenkanya naye n'alimba Farida Nakazibwe nagwa amawulire gatambula nnyo ku social media. Abantu ne boogera ebigambo byali bingi naye era Farida Nakazibwe ng'omukazi ali strong teyabifaako yaguma. Naye kati wenjogera yafunye omusajja gwayagala, bona beeyagala, omukwano gwa amaanyi ne Gayi alabika bulungi ate ne family ya Gayi bayina ku kasente. So kyekyo kiriwo anytime bagenda kuba bakifula official. Era Farida Nakazibwe muyoza kongs kyotuseeko kyamaanyi wadde abantu bangi bavaayo ne bagamba nti oba kina endinga kitya oba kina endinga in tears nga bwe mwawulira abantu beboogera ku Nina Rose ne Daddy Andre. Fede tufuddeyo naye kikulu nti bano balina omukwano bagenda anytime bagenda kuba bakifula official. Era tumuyoza Farida Nakazibwe. Egigwa amawulire agatambula mu Uganda wange. Naye bw'oba olina view yo kugana amawulire osobola tuweereza mu comment section yafaawo. Tujja kuba tukufuna bulungi muganda wange naye nga mwebale nnyo kubanga mukyali ku The Buzz UG. Temuvaako amawulire tukyalina amaanyi nga bwe kugambye nti obuzibu tulinamu obuzibu tugezaako okukomawo in full swing tukukuba amawulire ag'amaanyi wano ku The Buzz UG. Fa basinga mwebale.